kyeyo kansubire oli bulungi wabula bwe bakubikira nti nfudde towakana nze gw'olaba omutwe gunnuma okuva ku Mmande gwatandika ku Ssande kiro naddira ewaka omutwe gunnuma gwenda kunzita. Kitalo nnyo kitalo ddala oluvannyuma lwa audio notification eyo eyavuddeyo ku mwana muwala amanyikiddwa nga Nalutaaya kansubire erinnya lye saagala ate kusobya linnya Nalutaaya Patricia yasindikidde mukwano gwe ng'agezaako munnyonnyola ku mutwe ogwabadde gumuluma nga gumususseeko omutwe nga gumuluma n'agamba omutwe gunnuma gugenda kunzita. Bigambo byayogedde tewayiseewo ssaawa ziwera oluvannyuma ne bakakasa nti mwana muwala ono afudde. Naye bagenza okugyayo audio notification ya mukwano gwe gye yasembeyo okubeera ng'amusindikira ng'agamba omutwe gwe gwamususseeko okubeera nga gumuluma. Sometimes abantu batubuulira ebintu ne tubitwala ng'ebyolusaago oba ki kwegamba n'obulwako nawe ky'oyinza okubeera ng'omukolera oba omuyama mu situation eyo kumbe kyeyabadde omutwe. Imagine audio negambye omutwe gugenda kunzita omutwe gunzita neera omutwe gwennyini wayiseewo ssaawa ntono oluvannyuma omutwe ne gumutta. Kankuteereko n'akatambi akalala ak'omukyala annyonnyola ensonga za underwear za mwami we. Mulimu n'ebintu ebimu bye ntunuulira kati nze nga nzidira underwear yange nga ngiteekaawo mu bbaafu nti omuntu omulala aginjoleze ku ddiiru ki nga sinaaba jamu omala okunaaba yoza underwear waliwo okumanyira okumu kwessinza kutololeetinga. Anyway kankakuteereko osobole okubeera nga owulira kana akaboozi naye nga sinabeera nga nkakuteerako kankusaba subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera nga omisiga updates naddala nga zino still wano ku SMX Media nkujjukiza bannaffe aba Legit Shots omuyimbi yeetaaze okukola oluyimba olukolera video oyagala kukola luyimba lwa audio mulina MDD ku ssomero music dance and drama oba mwagala kushootinga luyimba lwa ssomero yes bajja kukwatira oluyimba lwo on top of that bali promoting no TV stations ez'enjawulo still wano ku SMX Media nze kennyini nsobola okukolera airport pick up gwe nawe neyandeetaaze airport pick up yes tujja sowabu nnyo okubeera nga tubikola tukola airport pick up sikola Uber naddala abava ku airport abo mikwano gyange osobola okunkubirako gya sowabu nnyo okubeera nga nkukwasaganya ku SMX Media gyebino. Mwe baana mmwe kase mwasize bulungi munaasonyiwa olumu ntandikira ku mulamwa ndi wano bagamba kyemutaamalirize temukitandikanga. Bw'oba omanye ekintu tokimalirize mu bufumbo tokitandikanga. Baana mmwe obufumbo nga bundi bubi manyi nze ngenda okubeera omukyalo ow'omwaka mmwe baana mmwe nga tebannaba nakumpa sambaga tukyali mu cohabitation nga ngenda nenjuza engoye eky'omwami andaweya nga tamanyi wadde okwoza andaweya naye amanyi munaye abasajja batumanyira. Olumu tayimu yatuuka nembikoowa ng'olumu ngenda nenaaba olumu nga nno tulina n'abaana munansonyiwa neweerabira okwoza andaweya yo n'ogireka mu sinki jjukira yo omwoleza n'afuna akasenya n'agikwasa n'akasenya n'agiteeka wala ate neyeerabira akasenya kajjamu oluusi ka mwana olukiki newasemba gye yakwasanga n'ateeka wali wabbali. Munnange nga gwe mukazi wattu ojjanga okunyampaleyo olumu obadde okyanaaba omwana n'akaaba n'odduka emisinde. Baana mmwe tayimu yatuuka n'enkoowa ng'omusajja ayitiriza okutambula neŋŋamba kakati wano wafiira muloge nabalika bakole ki kabakole ku mirimu nga ndekerawo okwoza andaweya ze nga zonna zijjula nga asirika jjukira nazoozanga ku lwa Sande lwendiwo nenzaanika zonna akawungazi nenzigyewo nenzipaakinga. Baana mmwe neŋŋaana ezooza wiiki esooka wiiki eyokubiri neŋŋaana zonna nazambala neziggwawo wiiki eyokusatu manyi kyeyankola
ng'azikomyawe waka. Kati ye yayagala ng'ategeere nti abakyala be bakoze eki, be bayozezza, kumbe yazeeyolezza. Mulaba ego y'abasajja. Kati kyali kimujjangako ki okufuna ebbenseni n'akunya. Ye banneeta onzijukiza nakunya ngoye. Abasajja ne bayagala otukozesa emirimu, n'alema n'okugula ekyuma ekyoza engoye, n'okunya engoye, n'okunya ebitogi. Baagala okwambala bijiini, n'odda ku bijiini tebabyeyoleza. Nze banne ndudde kati n'okwoza. Simanyi nti nkyamanyi n'okukunya. Nga Gayi tasobola nakutuula wali mugundi akunye andaweyaze. Bamulaba batya omusajja ng'azikunya? Waakiri kazikunyize mu ofiisi. Kyembagamba baana mmwe, kye mutaamalirize temukitandika. Gayi waaba togenda mwolesa andaweyazo ate mu butuufu okoowa. N'ekirala banyiiza nga togenda kuddaawo okunye. Bwe muba ne mashini kale osuulamu busuuzi n'olyoka ozaanika wali. Naye gwe ovanga ku gundi n'otuulaawo n'okunya andaweyazo omusajja omukulu nga yakunyiizizza. Kitama. Natuuka ne bintama. N'alaga nti azikwata n'azitwala. Ne bazooze. Ye yali ayagala nkitegeere nti bazooze. Oba kyali kiki? Oba twali tugenze ku ofiisi ye ne tusangayo kagundi ka baketi ne sabbuuni. Kwe kubuuza abaana abavubuka be yali akola nabo nti ate bino bikola kiwona. Nti olumu akayolezaawo nti ayolezaawo ki? Twaba byayolezaawo. Baana mmwe gye mutaatandike omusajja nga yakumanyidde, akumanyira natuuka ne ku pointi nti tasobola kweyoleza wadde empale wadde akatambaala. Nze nakirabako. Naye ng'ate bw'afuna omukyalo